muveeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatenyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa Ladies Like tuula kalira wuliriza nyumirwa amawulire ono n'abakyala yambala hijabu mutuuze ngera yaliko mu mbeera y'okubundabunda mu Minnesota ono n'abakyala amanyiddwa nga Ilhan Omar yalondebwa mu kifo kya Legislature. Ilhan Omar yakoze ebyafaayo we yalondeddwa mu kifo kino ngera ye Musomaali eyasinze okulondebwa mu kifo ekisava mu nsi ya Amerika. Minnesota erimu Abasomaali abawera emitwalo 5 ngera bano baaliko mu mbeera y'okubundabunda. Kino ekifo ono n'abakyala kimusaana nga Donald Trump bwe yagamba mbu Abayisiraamu bavunaanibwa okuba bannalukalala ono n'abakyala yawangula mu mazima ngera akakasa nti Abayisiraamu bafuzi ngera batuuze babuvunaanyizibwa si bannalukalala. Ono n'abakyala ly'eddoboozi ly'abakyala Abayisiraamu n'emiti emito. Obuwanguzi bwe bukyusizza engeri abamu gye babadde balabamu ebyobufuzi ekyoleka demokrasiya obusobozi n'obwerufu. Tuyozaayeza mukyala Ilhan Omar olw'okutuuka ku buwanguzi ng'Omusomaali asoose okuwangula ekifo kya Legislature mu nsi ya Amerika. Etteeka erifuga enkomota ya sigala liteekeddwa mu nkola. Omusasi waffe MC Loy kaaga tutuuseeko. Uganda yateeka omukono ku ndagaano y'ekitongole ky'ebyobulamu ekyensi yonna mu mwaka gwa 2004 era nga 28 Julayi mu 2015 n'eyisa etteeka erifuga ebyobulamu n'entunda ya taaba. Mu Septemba wa 2015 Pulezidenti Yoweri Museveni n'ateeka omukono ku kiwandiiko kino. Olwo etteeka lya taaba ne liteekebwa mu nkola nga 18 Meeyo w'omwaka guno. Etteeka lino lyateeka ekkomo ku kutunda n'okukommonta sigala ne taaba yenna agayibwa nga Kuba. Awamu n'ebintu ebirala ebigayibwa nga switi mu taaba ebikolebwa nga shisha nga kw'otadde n'okuwera okukola sigala ow'amasannyalaze wamu n'okumutunda. Abakozi ba sigala bakubajjako akalembereza ke babawaaka obutasasula misolo era lino etteeka likugira ne kampuni za sigala okukozesa abaana bato ku masamba ga taaba oba mu makolero. Kampuni za sigala era zikugirwa okukozesa obulanga obusikiriza abantu okunywa sigala nga ne bakitunzi ba sigala balabuddwa obuteekobwana n'abakozi b'ebyobulamu oba ababaka. Ekitongole ky'ebyobulamu nakyo kirabuddwa obutakozesa muntu yenna eyaliko mu mulimu gw'okutunda sigala kubanga kino kiyinza okusembeza bakayungiriza abakyakolagana ne kampuni za taaba era kampuni za taaba ne ziragirwa okukomya okuteeka ensimbi mu bannabyabufuzi n'abakungu ba gavumenti. Lino etteeka kati riri mu nkola mu bifo bingi ebisanyukibwamu awamu n'ebyolukale nga sabbiiti eyise poliisi y'emikono teyalinze bidde bwe yawambye ensuwa za shisha eziwera mu kimu ku bifo eby'amannya ebisanyukibwamu n'eyisa n'ekiragiro ekiwera shisha mu bbala zonna ez'omu kitundu. Oyo yenna n'ajembera etteeka lino wakusibwa ebbanga eritaka wansi wa mwaka oba okusasula engasi ya mitwalo 42 oba byombi okusinziira ku lino etteeka era nga lyakuyamba mu kukuuma obutonde wamu n'okutaasa abatanywa sigala ababeera mu bulabe bw'omukka gwa sigala oguyinza okubaleetera okulwala kubanga ebirwadde nga kookolo w'amawuggwe n'akafuba byeyongedde ddala mu Uganda. Sigadde nze MC Loy nga mbaweereza ku Newsbeat. Weebale nnyo MC Loy naago katutuusaako. President Kabila awakanyiza ebyokumukunkumula omukono mu kibya. Omusasi waffe Oki Forever kaagatuwe. Ekisanja kya President Joseph Kabila ekyokubiri era nga kyekyasembe ekyawedde nga 19 Desemba okusinziira ku ssemateeka wa Congo naye nga wakusigala mu ntebe okutuusa omwaka gwa 2018 ng'agumya mu Congo. Yadde President Kabila yatuuka ku ntegeragana n'ekiwayi ekimu eky'oludda oluvuganya. Abaludda oluvuganya abasinga baagaana okukaanya. Abaludda oluvuganya baali baagala okulonda kuteekebwewo mu bwangu ddala basobole okubaga empende z'okuzimba eggwanga eritakulembeddwa President Kabila. Wabula Ekereziya ya Congo yeewaayo okukola enteesaganya wakati w'ekibiina kya Kabila n'omukago gwa Rassemblement ogw'oludda oluvuganya. Baali baagala Kabila okulangirira nga bw'atajja kwesimbawo mu kulonda okujja. Kyokka President Kabila teyali mwetegefu kujja mukono mu kibya. Amerika n'omukago gw'e Bulaaya baakomezza abakungu ba Congo okugenda mu nsi zino nga babalumiriza okozesa obukujjukujju n'eryani okulemesa okulonda mu nsi eno. Ne bakomye n'abapoliisi abakulira effujjo omwafiira abeekalakasa 50 mu Septemba omwaka guno era abalina ebyobugagga mu kitundu ky'e Bulaaya kino byakuwambibwa ku luno. Abakugu abamu bagamba nti Kabila talemedde mu ntebe olw'okwegwanyiza obukulembeze kyokka wabula okukuuma ebyobugagga by'ennyumba ye ebyo yajja mu byobugagga bya Congo eby'omu ttaka kubanga pamiti ezisoba mu 12 ez'okusima amayinja g'omuwendo ze ziri mu mikono gy'ab'eŋŋanda za Kabila nga mwemuli amayinja ga zaabu Diamond, Copper, Cobalt n'amayinja amalala nga balina n'emisingo mu banka eziwera ennyonyi z'abasaabaze kampani z'enguudo ez'amafuta n'endala kamaala. Ekya President Kabila okusimba Nakakongo kyanditeeka ekitundu kyonna mu katyabaga awamu n'okutankula ebikolwa eby'obuyeekera okumuliraano n'ewaka. Abalabira ewala bagamba wandibawo okwekalakaza singa enteesaganya zigwa butaka ekiyinza okuwaliriza gavumenti okozesa eryanyi okumala abeekalakaasa empaka. Nsigadde nze Oki Forever nga mbaweereza ku Newsbeat. Weebale nnyo Oki Forever naago gatutuusaako.
UG Hip Hop Awards zagabiddwa mu kategori 22 ng'era abayimbi abakabi baazibaddemu. Omugenzi MC Africa yawangudde Lifetime Achievement, Nabi yawangudde ekya Best Male Rapper, ne Tonex yawangudde ekya Best DJ, Senelizet naye yawangudde ekya Album of the Year. UG Hip Hop Awards zasizaamu ekitiibwa eri barapa okwetoolola eggwanga, era Northern Artist ow'omwaka yabadde Lobby. Okuva mu Buvanjuba Mbale, omusasi waffe Big Ben ye yawangudde, kw'ogatta omusasi waffe MC Yala ne baffe MCs abawangudde ekya Best Collabo of the Year. Twafunyeeko abamu ku bawanguzi, kabatubuulire bakikola batya. Competition ebadde nnyingi mu lugendo lwaffe lunene tubaddemu gye tubadde gye tuyise yonna naye ate era kigenza okwewunzika nga ffe abamu ku ba winners mu category eno Album of the Year nensobola okubeera nga ngiwangula. Okubeera hip hop artist mu Uganda ng'oli mukyala si kyangu nnyo, naye nga bwe ŋŋambye olina okuba omugumikiriza n'okukola ennyo, era nga bwe mulaba nkutta award gye twawangudde ng'abakyala bakola hip hop mu Uganda mu Best Collaboration of the Year. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma, n'olulala tuulowuliriza amawulire amalala agookya. Nsigadde nze Ladies Like. Gano ge mawulire ku ngoma, wulira amawulire, tuula, kalira, wuliriza, goberera okuva ku studio paka ku street, ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma.